Manager. Chichi. Oli bize. Ani gotasibe. Toyakumanyi. Ogamba otya? Mama wa Kabiri omuwulidde. Mama wa Pallaso. Abantu badde babategundi ali enisikini azoganyizza. Maama n'atuuka okuyomba bw'atyo. Maama mutuufu ayombereko omwana. Ng'otunula weematiro naako tunayogera ne ku bantu wano leero. Ali enisikini lwakuba bano abakadama beebweru bebazze nga byasama bimusudiya naye ali enisikini bantu bameka beyakakuba. Tatuwagira kikola Pallaso kye yakola. Kitegeera kuba omuntu okuba omuntu kibi naye ali enisikini bw'otunulira likodi ye yakuba bamasiko babawunsa baani obukakafu mubulina tubulina naawe waliwo n'omusajja yantukirira n'ampaneti babula nga bava musiba nga bagala siba ali enisikini n'amujjanjaba. So mama Pallaso okuvayo n'agamba nti bannange si condemning sigamba nti omwana wange kyeyakoze kituufu naye ate tuleme mupiininga nnyo kuba naye ali enisikini bakubye be bangi okitegeere ebanga iko nanti ffe tetufunangayo complain yonna oba bukakafu nga bafuna balinga bana nga bagamba ali enisikini abakubye esimanya nabajjamu amannyo waliwo ne ali enisikini yennyini ku masiko gwe yakuba oyo promota n'avaayo nekigamba mbo nabadde saagala mukuba naye bwe yabiyingiddemu nensooka mujjawo n'agamba musasudde sente akube kasukunaani omuntu bwati oyo mwezi embeera zaalimu lwakuba yajja naawe abantu bamukwatibwa sympathy lwakuba yava mu ghetto bano abasiru bwebweru omuzira gwe gagenda kibadde kyetaagisa ekyo tebakyalina na bitundu byakyama byasanyalala tovuma bantu bange bali bantu bange se obadde weerabidde tumanyi nti omuzira gubanyogoza sikimanyi bane mu nsonyi bagenda okukomawo okukola sex we Uganda abali mu musana eddakiika 2 ng'ogamba ono oba ali ku kibannange obadde oba oyagala eddakiika 2 oba yagala mme awo naawe munno omuleka saawa emu ziyisa embizzi mbuzirwawo bannange naye nga mama yabadde mutuufu abazadde balina owuliriza abaana baabwe azaala ekibya kiwongerera kati naye bwadde adapininga omwana we basekoze bisambi maama yenna alina owuliriza omwana kubanze nkimanyi maama bwe yamala ebyo yamuzira ebbali n'amugamba kyewakola ki kibisa maama okuwolereza anti bwewuunya nnyo mbwali enisikini beewuunya nnyo Pallaso bambi okulwana bwatyo Pallaso nno muntu mukakamu lwakuba bino ebisiru by'abaana byeri ebizezengere bimutambulirako bimanyiira bibiriwo bino byatambula nazo ezogali ze batambula nazo zintiisa n'okunkuba naye nja kubasiba omu ku omu ate nja soosaayo na muyimbi waabwe ze tebamanyiira bwe batambula nabo be bazibu naye nga Pallaso muntu mukakamu nnyo era Pallaso bwe yalwala nagamba Pallaso bamugambye eki Pallaso muntu mukakamu nno ddala si mulwanyi zino entalo zigenda kukomawa ziyingiddemu n'abazadde entalo zino tezigenda kukoma kuba kati ziyingiddemu abazadde zayingiramu n'abagenda mu waŋŋangusi be baluvujjirira be babeera ebweru bantu bange bagenda mu waŋŋangusi balemererwa Kampala bantu bange balemererwa sente ze Kampala ffe tubeerawo sente ze Kampala tezimala naye tubeerawo twevuga tulya tunywa okiraba naye balemerera Kampala ne badde ne basudiya abali e Kampala abali ebweru basigale ebweru n'abali e Kampala tusigale e Kampala anti bagamba muyine ennogo kwali enisikini oba si ekyo ngenda kufuna ebinyonyi obakomyewo nkuba omukomu addamu oyingira mu nsonga ezitamukwata kuba bweyagala odisikasinga ensonga za Uganda komawo Uganda tutebeereyo ku bwakadaama eyebweru gye babeera e Canada e UK ne badde ne bamanyira bano abantu be bafunye abangi beebweru abebweru be basasudde tiketi banaabanaku nabo abagende babadde ne sente abantu nusu mutwalo tebalina sente abasasuddeko babadde nga 20% abalala tiketi baguzeeguleze nkubuulira sibimanyi abantu beebweru kyevula bankugambye bwe banalemerako ne bapasisitinga ngenda kufuna ennyonyi mbukinga ennyonyi ba flight ngenda UK oba ludda wa yonna gye naasanga akagundi akangi ngende mbikuba ekigambo oba oyagala odisikasinga ensonga ze Uganda de Uganda ku ground tobeera eyo oli eyo oli mu kukuuma balalu anti UK bakuuma balalu layira nga bakola batabalaluka nnyo nga bwolabe butabika nga gwasikali we butabika bali abasikali be butabika bweyo ngonyize nnyo balekera abantu bebalono be basinga osudiya ali enisikini n'olowooza lwaki bamwagadde nnyo anti wageto
geto buli wa geto bamwagala nga bakyayi benjayi tebabagadde bakuwa famire y'abamayanja famire yafa famire oni yatta erinnya lya famire yakola ki anti bino bye yenyigira nnyo mu kulwana mu kwefuula simanya wapapa wasimanya enaale musimanya alina eddembe lye bantu kajanja bantu kajanja bamuwaaki nina pate gyensapootinga waliwo n'abaali bandiisa mbuvume abantu ne mugamba nze bwe mba ekintu kyenzikiririzaamu wadde ogenda kumpa sente togenda kunkyusa okitegeera bw'oba osazeewo n'ogamba nti ndi wa nuupu beera wa nuupu bw'oba osazeewo n'ogamba ndi wa NRM beera wa NRM ate kati abanuupu banaatera n'ofuna amawulire agabasanyusa olina goleeta ati mbawulire ki gali awo gakyali mu gwegalawa bwatebokiribugane baggalawo tebutegeera obwana bwawa bono gwe kyoba omanya abanuupu benyweze city belt anti wammwe gundi wammwe ali enisikini wa nuupu wanuupu olwojja kugivaamu omusajja abadde agenda nabwe nedda bannange balekerawo sudi y'abayimbi alien skin byonna webibigadde singa era Pallaso teyakuba alien skin teyandibadde kyali alien skin bayimbi ba tiktok anti mala omwezi nga sirabe luyimba abantu bagamba kabadde kabadi ki nedda kabadi ko kabaddewo bapromota abitex ne balamu gwokusinziira ku kyomanyi kyali kitya ekiriwo nga gwe manager nga bateesa mbu bati baba olutalo ne bagamba n'omwana tumwe naye concert abitex yabyegani ne balamu kategeka Pallaso aba ne babiteesa nga mulaba kuno ogenda mukolako ki yali mukwogera ku kivulu kya Pallaso bateesa aba nga bateesa bati bakola ebivulu bibiri okimanyi gundi baali tebatasobola kuddamu kukolerawo abantu yatta abantu si ye yatta kale organize avunanyizibwa ku kufa kw'abantu nga bamuma ekifo ekyo naye balamu kasimu kamu ne bamuwa ne bamukkiriza alien skin abatalidde mu bantu olukwe balamu anti alien skin musibe tutamanyi kiriku abadde ye nga ye bakozesa mukozese teyamanya nti balamu ne abitex bali muntu omu ate bakola ekyo ekintu nga baagala opotrayinga eri abantu n'abanene abasobola osupporting ensi nti abaana ba ghetto bayaaye tolina mu kwesiga muntu wa ghetto kyekyali ku freedom city nga ziringa mbuzi kibadde kyetagisa ekyo ebintu bya green mukamu si mbuzi ze ziri ebikoola yali anaakakola ku stage ne bamulabula mbu ayinza okunywa obutwa bayinza omuwera obutwa mu nkwakyo ani aniza omuwuta obulamu bwa alien skin bulina vali kinaa noyo gweoyo omusajja omumanyi alien maanyi sawa eno yaliko n'abayimbi baagala mologa abamusupportinga bebweru ngenda kulumba ababebweru betereza ate fulufiga oyingira mu nsonga z'esimu batali ffe twatidde dda fulufiga wuuyo yageze namugamba bagenda kuloga abayimbi nalisimenti abayimbi fulufiga yamugize mulabudde kuba buli muyimbi oba olina obbaako n'ogamba nti ono gwentiisa atiisaani bonna sawa eno ani alina yiiti kati nze sobola okukola omukolo n'empita alien skin njagala babbe ebintu bye bandeetedde ku buko abalinza okumaliriza ng'abitwala ng'abitutte n'eggaali anti aggaali ye babbi namulayo leero yalabudde Kenzo n'amugamba Kenzo ebyo byoyogerayogera mbwagenda kukola ki Kenzo akyabakola teyenoonyeza musiba nga bukyali ani amusiba nze mwenyi agezaako ne ku Kenzo ageza amukwateko nze Kenzo kati nga wayiriza bwatu wanawayiriza abantu nga tebamukwatako bituufu bye yayogedde lwaki teyabyogera lule nga tuvudde mu ki yaye yakola ensobi omukozesa ebyekisiru n'ayingirira sho ya munne neyefuula ow'eryanyi kale yandikoze sho nga Pallaso tamukubye n'alabo oba yandifunyeyo wadde ku luno nga yafunye abantu luli bulijjo ategeka tafuna abantu naye ku luno yafunye ekitegeeza maanyi ga alien skin ku luno senga alien skin era alien skin watudde singa akwata n'agulirayo ne Pallaso akamoto ng'akoze kagulako gundi ya miliyoni 3 kuba singa si Pallaso singa neyo sho teyaliwo kati alien skin amuveeko alekerawo omulemerako oyo alien skin tugenda siba musibe oba se ekyo tugenda mutwala kuma abalalu lwaki mwagala okusuula omwana nedda banange lwakuba nti ki n'abantu mulekerawo okupika abayimbi mulekerawo okupika abayimbi nalabye freedom city ebiyaayi ebizolo byawo bwegaaya bikola biki ebyo ebintu bye bakola tebyakisiru byakisiru
mwesonyiwe Pallaso yakuwadde ki babo bayingiza abantu bagamba abantu bayingira buyingiza Pallaso talina kye yampadde naye bano abantu Pallaso naye kamuwoninge yakoze abo abantu batambula nabo abamanyiira mbu baagala kunkubanza nja kubasiba ate nja kutandikira kusiba Pallaso ontekeyo Pallaso ntekeyo wizo weyogeza onamba sibe ne next of kin abaana ba n'abaana ati aba Pallaso tebaliwo abawizo be baliwo okimanyi wizo abaana be baweza extended simanyi nze gwabimanyi abaana bawizo baweza extended family sibimanyi baweza extended family okola ne baawo ku mulimu bawange uwono gwenda baana wolo abasajja bamawulire baavu bannange gwe wawulidde walabye Ronald alimba ne gundi naye bannange Asani Nduga yakoze bubi singa yamusiseeko ebyo ebima bye bamuwanika ku kugulu ye tebivaako byo Asani Nduga yabadde alina bikasikako n'abisikako nayo kasikako akagere ne kasigala nga kalengejja Asani Nduga teyayoleseza obusobo nedda tosobola kugamba nti munne yabadde ayimba balekera omanyira abayimbi bayinza olowooza nti Asani Nduga kadongo kamu nayo yalimpa yagwa tanatandika kase yabanga talina mpisa muno mu industry oba tolina mpisa ffe ne bwe tetulina mpisa nze muyimbi tolina kyompa naye omuyimbi weetaaga beta zaki kuba bennyini be batunoonya nagamba kankuweeyo abiri okushinga oluyimba lwange ate abiri sikyagakolera gwe gundi yabadde ali mu kuyimba Asani alimpa ne bamuyimbiza babadde bonna balina oyimba naye nga time yona atandise okuyimba atandise okufera abantu ani afera Asani ng'abafera buli omu aleeta ababafera buli omu aleeta naye ebituufu ndaba abantu bagwa Lubala agenda mbivulu abeeyo azungazunga bwati wagwa Uganda baani agifuga bannange sebo Lubala empajja mbivulu nga atandise bayimba simala bweza bwa Nnaalongo olinga ayingira bweza bwa Nnaalongo bannange mwagala yimba lusuku lwa seminti kuddi luki Asani n'atabuka kyokka ekyanseza ng'omulema tamutuukirira aba ayagala osembere wali omulema ng'eggaali y'omulema agaali y'omulema yadde y'amaanyi yakoze ensobi egyo yabadde asamba busambi akagaali omulundi gumu ne kagwa mu bantu n'amenyeka n'okugulu ogwokubiri senga tali mukomera twandimugjeeyo n'ekipapulasi kyo kiggwako yandikijjeeko zinabadde njagala akijjeeko Asani akuba alimpa nze ngenda omujja mu kkomera nga mwakyawanya alimpa talina mpisa ne mu bulema bwe era aganya omulema alina obba n'empisa alina bwe n'empisa bakiwandiikawo ne mu bulema si bonnako kabadde kayimusenga kakagaza yabadde alina okasamba omugere gumu ate singa yeyimbye mwali yemisikini ate emisikini yandimukubye n'ogwo omugulu n'agumenya ale ensiga talina kisa anti Asani jjukira akuze alimu olw'ebbandi olw'akadongo kamu wali webadde weetaagayo omuntu alina ekibuli wadde eggaali emukwatako n'asamba akagaali ne kagwa mu bantu n'agwa eri akagulu anti katambula kali straight nekanuuka bwekati abawagizi ate babadde sayidi ya Asani abawagizi nga bakimamuulako naye gundi nga bamukyawanya alimpa bambi bamusonyiwe asooka yetondere maama we sirani bye bimutawanya maama yayolesa omululu woterya ku nsenene toba nga lwaki tamuwa ku nsenene omanyi obuwoomi bw'ensenene mutaleka alina bubi mutabani we yandi muyambe wuuyo naye alwana maama alabika alise muto ensenene amanyi ziri Kampala aze Kampala omwana amumbye ku nsenene akaanaako wawulidde gundi Abitex weyise gundi yagambye agenda baloga Asani Nduga ng'alogaani akaloga bameka Asani yasudde yabadde alina omusamba omugera n'agwa kagaali mu bantu ate singa yakikoze nze era ndimuwolereza nina balooya bange nina balooya bange ate yanzisudde wadde ekikumi n'akasamba ne kagwa mu bantu akagere ne kaddayo ku process kalimpa akagere ne kaddayo ku first nalimpa alina obuvuyo budda mulaba ali bwati omulwadde nako katuuse mukagala yimuka kabadde kajjamu kuba kazibu nnyo kamugjawo kazibu nyizo oyo omulwadde nkosi yandimukute bwati mavumbavumba ekigere ekimuluma nakasuka ati bantu nabanga kasukayo ebirabu ngaafaaki ne kagwa mu bantu n'abantu ne bakasavinga wawulidde Abitex we yavumye gundi Kenzo mbu Zolo oba yamulabikira nti Zolo mbu byayogera talina bwa Zolo bwamu kuba Kenzo byayogedde bituufu kyekibikakasa naawe bugenda obuuze balunywa simubuuza lwakuba gundi ema promotion naye bwoba mujjula mu bakazi naye wandimubuuziza kabadde kabaddi ka Abitex ne balamu
nate era twabibuusebuuse ddala lwaki asigala akangazza iya mukalotalo tajja kusera ne bwebukoshoka mbadde nno njagala bunjokyekaawo nfune ebbala nate akyekangabiriza yavumbye Kenzo n'amuvuma obukalukale obumanyi ate Kenzo bamwesonyiwe ngenda nno okufumbira Kenzo Big Eye obucupa agamba Kenzo wabula oyo Big Eye naye atuleke Big Eye yagwa lwakuba baagaana okukkiriza nedda message zazze eza WhatsApp sobola kukwata nesindikira message nemba ne muganda wange nemusindikira message takisobola nemala neziteekayo Big Eye takisobola tasobola wayiriza Kenzo wano baali mulumbe ne bagira mbu ye yali emmere ate nga Kenzo yamugamba alya ku mmere Kenzo yatega butezi munne Eddie Kenzo mu byonna talina budde bwa Big Eye njagala okikitaliwa oyo Kenzo Big Eye kikyayogera Eddie Kenzo lwaki Kenzo abalwanyisa Big Eye bagala ayina music ayagala mujja muzigo gwasulamu Big Eye gwapangisa nti Kenzo ayagala guyingira Kenzo ayina amakaaga ne lwaki abantu bakuba Big Eye obucupa bamukoba bamanyira bajoga bujozi kalulukaluli abantu basigaza ekonda ku mitima Kasali akyayimba yayimbye wagundi n'abigula ebbina yabigudde bannange bisambye eno yonna watu bannange naye kinyirira bina omuntu ebisambi nga bidugavu ng'oli mweru mbeera nedda banene byekuuta kutya otambula bigira kokoko obanga avuga gaali wasigalawo bbulaaka nti kasitobeera omunene mwe mujjira mulyanga abasiibula amini naye kyanyenyeza kabina anyenya kabina kateri amwinako buzibu abalala bambala bwambale n'ebituufu abaana bayingidde mu kivulu kya gundi olw'empaka babayingiza buyingiza ewa Pallaso batuse ne bayingiza ab'obwereere lwako bannanga abayimbi nabo beekasa yafunye fayini naye batuse ne bayingiza ab'obwereere babooda bakuume ba clients babadde era nga babadde bakuta ababooda bakuume ba clients client bamale ekivulu agende bugenzi nebannaye naye ze nagendako omwaliyeni kati twali tulina betushutinga naye maama omujjuzo owaobi yali mungi wawulidde gundi tamala emirundi yagambye mbu tagenda ziika Katolo wama yali aziiseeko ewaabwe bw'atamuziika tabulireyo ate badde bagamba oli yabadde mukwano aliwo bannange muleke kutamansi ne bwakati bwamuziika Katolo bwama nagenda mu mikono gya Katonda ate oli yabadde mukwano gwe lwaki ayogera ebigambo bwe bityo tamuziika muleke yagamba mbu Katolo wama yali taziika n'asigala kungulu gwe mukwano gwe muleke nammwe kutamansi ne bwofa oba ne bwe manfudde ne bwoba tonziise mba sigenda bbulirayo ngenda sigala kungulu ekkumi terikyawo ne bwe mba mumulesa kungulu omusezi amulya n'aleeta amagumba n'agassaayo oba tamuziika alekeyo agenda asigala kungulu abagenda oziikako nali mukato bangi twafiiriddwa nnyo naye abantu bamubeereddewo nefujo nga lyabadde lingi ekiro tebamubeereddewo bazze lwa hype ako kati oyo omulaba yatuuka nga yeetaaga mulekerawo bannanga okuyamba abantu nga bafudde kubanze okinyuma omuzimu omukambwe ne gutuga buli aleese sente bwadde gwetaaga genda ali ku national theatre nekuba bano bonna beetala bamu bazze beekubye ddiyo 150 batuwunyiridde nga baluunya balinga nseenene bani ate bawo abayimbi abayimbi abamu babadde bawunyanga nseenene waliwo eyampadde haga nempulira nga njagala kuzirika wandi kikubye oluyi namugambye mpolampola kimala ng'empunya eriwali ogimanyi nga bawunyawunya lindako yakoze atya nga mpahaga tanfamu bannange nemugamba kimala omanyi akagundi akaveera k'enseenene nga zisuze wiikisi 2 nga sinsumulule oba baba bize bambi bonna bagenze bwe beekoza beekubya ebisige beekubya lipstick balinga bagenze okwetunda bannange ze singa mbadde muzimu gwa Katolo bwamawo nabadde nkutuga buli kiramu olwolwonna si yagamba mbu basanyuke yakiwandiika okusanyuka anko Katolo omulaba yatuuka nga yeetaaga sapoti y'abantu baliwo naye ogendera gundi alese miliyoni 10 nego bazikwasa yenyini yagenda kumaliriza naye azibu twalabye Gashumba ng'alangira gundi mbutawa amabogo Bobi Wine Gashumba amabugo bakakama kake nze naye nekyebuuzizza bannange twava dda ku nnono amabugo tebakakama kake ate okola kyosobola omumpi watuuka wakwata kati Bobi Wine bw'awaayo amabugo gabadde gagenda okusiika kipusi simanyi nakumanya muleke namumanyira bantu ate Gashumba naye yeetereeza leke omanyi pasita weeyeruse nnyo kibadde kyetaagisa oyo omusajja nedda mweru bwe bwalimu ekizigo waliwo yaŋŋamba manyi wofuna okimanyi sente enyiriza kale weemunyiriza naye lyagaweeyo tebakaka bantu
baba Bobi Wine president yatuusewo kimala andi bagamba mukodo kutya waliwo eyamukolera ssente naye asukka lwaki tawaayoko nze nawaddeyo ebiri gyange kati weba wawaddeyo ebiri Honorable Segirinya yawaayo n'abawaayo baweeyo bannaye tuleme kakabantu bave ku Bobi Wine tuleke kakabantu labawe baka n'omusajja n'amaliriza n'akusibula kajja bannaye nga takuwaddewo otakombeza wadde kyusa mami kyuka mami n'atakuwadde ekinusu n'odde waka n'onaaba n'okivaamu Bobi Wine mu mwesonyi bakyayabaddeyo mabugu bishakati badde bamusibe babasibe babasibe mbwe yadde anywedde enjala amenya amateeka bamusibe yabadde anywedde enjala bandi mututte na luzira akwagalize ko bera akwagaliza nta bagenda babeera mu ntana babeereyo kasita bakyali balamu bannaye manager walabye omukazi eyambudde kadaamu bannaye mwala naye akasinza okunsesa waliwo kenalabe kalaiva nti sirinyo bintu wabi tiktok bampeereza nendabako mbu yabagamba tazaalangako mpozi nga yakola za abortion nga abaana batuuse nga bamyezi 8 atazaalangako omulaba naawe baba balajalaale naye abantu banyumiddwa akataano yabadde nga jirikiti lyerikya dene sola bulungi